Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ali Bungereza kati nno olwaleero afunyeeko okusisinkana abakkiriza wano mu kkanisa ya Wotaru mu ggwanga lya Bungereza era nga ayogeddeko eri abakkiriza n'abasaba okusabira eggwanga Uganda n'okumusabira ye kennyini kubanga ebbanga liweddeyo lyalina okugirako General Museveni kwe entebe kwe yeerimbise kubanga obukulembeze bw'eggwanga General Museveni yanyaga bunyage n'olwekyo Kyagulanyi ebbanga lye yeewa okubanga amujja mu ntebe ennaku zisembera era nga ayagala zigenda okutuuka okuggwayo bwe ziti nga General Museveni takyali pulezidenti wa ggwanga Uganda nga Kyagulanyi ye pulezidenti. Ayogedde ebigambo ebikambwemu eri abazungu bano era nga byayogedde bye bino kkiriza mbikuwe obiwulire okwogera kwa Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu wano ku kkanisa ya Wotaru mu ggwanga lya Bungereza. Ourselves and pray for the world. I take this opportunity to ask you to pray for our country, Uganda, because you know what we are going through. I know that many of you, the Ugandans, you are away from home, not out of your desire. Many of you left home looking for greener pastures. Many of you left home because you are first world brains that were starting in a third world country, and what your country was providing was not what you deserve or what you qualify for. We are all struggling to make home better, to make it a country worth returning back to. We continue to lose the best of us. We continue to experience brain drain because every day resourceful, qualified, and very important people are leaving our home. But that is our home, which I know that one day many of you will return to, dead or alive. Our effort is to make sure we create a country that you will be proud to return back to, the country that you will be proud to talk about with your friends and they will desire to come home, a country that you will feel safe to return to. That is the effort that we are pushing, and we are very thankful for you brothers and sisters in the diaspora for helping us in many ways. You have facilitated us, you have sponsored us, you have shared information, you have protested whenever there are injustices, you have given us confidence, you have made us feel like we are not struggling in the dark, you have made us feel like we are not alone. Thank you very much, and God bless you for that. Today, I did not come alone. I came with my beautiful wife. And before this congregation, Mama, I want to thank you in a very special way. First, for being a very strong woman, for being tolerant, for being the shock absorber, but most importantly, for being very beautiful. Today, I just came to share love with you. I was explaining in our local language that I should have been here much earlier. But since we came, we've been trying to catch up for the 10 years that we missed not being here. So we've been moving back to back, and yesterday I was in Berlin, Germany, because we had another event that brings together change makers. And on my way back, my flight delayed 3 times. That's why I got here late. Please bear with me. But like they say, better late than never. And then after here, I am rushing to go and attend an award ceremony because we have a documentary film that chronicles our struggles for freedom and democracy in Uganda. And glad enough, that documentary has been nominated 3 times in the British Independent Film Awards. Now that I'm in the house of God, I will pray to God that we win at least one. By the grace of God, you can even win the 3 of them. So with those few words, I thank you. Please pray for us and do everything that you can do. I will conclude by reminding you, brothers and sisters, that much as you are very far away from home,
you have a role to play, and your role is very, very important. Historically, change is not procured only in Uganda, it's procured internationally, but most importantly, here in the United Kingdom. This capital of London is a very, very important capital. So please, whenever you go and raise your voices against the injustices back home, you are not doing it in vain. Many times you might be frustrated when you demonstrate and protest in the cold and you don't see change immediately. Things take time. Just don't give up. You have seen that your protests and demonstrations and lobbying and knocking on various doors is paying off. It will continue to pay off. And I'm confident in my heart that one day, in the name of God, Uganda will be free and you will return to the country where you will not feel insecure. Ladies and gentlemen, I want to salute you and wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Thank you very much. President Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine nga ava okusinza era azze okubaawo ng'omujulizi olunaku olwaleero okusabako eri Katonda nti atutaase twegobeko ekinene kyawanga ekya General Yoweri Kaguta Museveni. Ebigambo mbiwulidde bulungi era buli kimu akyogedde bulungi ku lwa Uganda yaffe ennungi nti tulina okulwana ennyo nga kitwebalira ate nga tukimanye nti buvunaanyizibwa bwo nange okulaba tutereeza ensi eno okulaba tutereeza eggwanga yaffe lino Uganda. Oyo nno ye President Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine n'ebigambo abyogedde bulungi, buli kimu kituuse bulungi era buli omu akitegedde bulungi. Tujja kubanga twongera okutambuza mpola mpola kino ekijja okuyambako Uganda yaffe. Awo nno President agenda abuuza ku bantu bonna beetabye ku mukolo guno ab'amaanyi bonna gye bali ne gye bwenkana. Ndowooza omulaba ali ne maama Babiitu Kagaaju Kyagulanyi bagezaako okubaako bye batuukiriza era bageza okubaako obubaka obutuuka busaanidde okutuuka ebyo byonna tebirina okutuuka. Ayaniriziddwa mu bitiibwa eby'amaanyi ebikyaludde okulabibwako wano ku church era abantu namulaga omukwano ogw'enjawulo wakati mu love kyasingiddeyo ddala nga President Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine President w'eggwanga Uganda era bannayuganda kubeenyumirizaamu. Ebintu ebimu byayogiddeko President nti mwongere okuteeka basinati bammwe ku nninga mubategeeze nti twagala change, twagala Uganda yaffe mwagifuula yammwe, Uganda yaffe eri mu lusuubo, Uganda yaffe mugitwala, tugenda kukkiriza Uganda yaffe kubula bwetyo nga tulaba tulina okubeera abagezigezi era tulina okubeera akalaba tusobola okutereeza ensi eno, tusobola okutereeza eggwanga lyaffe nga tulwana ffe ffennyini twagenda tulwanira okujjako ffe okulwana paka eggwanga lyaffe lino linaatereera ate President bw'abanga ayogera ebintu ebimu abisaako mu ngero, ebintu ebimu n'abyeta direct, ebirala n'abikwekakwekako. Kati gwe obanga omugezi obwongo bukola buuliza n'omanya nti President adda ategeeza kino na kino, President adda atugamba kino na kino, naye nga tumanye nti omulimu gwe tulina gukyali munene nnyo ddala, guyinza obutumala okulaba nga tutereeza Uganda yaffe. Naye nandisabye nti tukwatagane tulabe nga tutereeza ensi eno era nga tujja kubikola byonna
ku lwa Uganda yaffe ennungi, ku lw'ensi yaffe ennungi, kijja okuyambagana, kijja okutuyamba ate tweyagale era tukole ensi, tuzimbe ensi abaana baffe gye banawangaaliramu n'abazzukulu. Mbaagala nnyo mwenna abaliko, mwebale kubaako, mwebale kutwagala, mwebale kutugobereranga. Omukama Katonda nsaba bankuumire, tujja kuba tuddamu tubyogera ebigambo. Mweraba.